po jako akawuwo. Sawa zino bagina ne beeyongeza omusaala. Embalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ya trillion za 44 n'obuwumbi 778 nga zino zaweebwa ebitongole ebyenjawulo okuddukanya emirimu wabula ng'okusinziira ku tteeka ly'ebyensimbi erya Public Finance Management Act, Ministry evunaanyizibwa ku byensimbi esobola okusaba ennyongereza etasukka bitundu 3 ku mbalirira eyo singa wabaawo emirimu egyetaaga okukolako embagirawo ng'omwaka gw'ebyensimbi tegunnaggwako. Secondly, they need to come very strong. The minister need to come very strong on your source of funding. Because without us telling us a source of funding, all our deliberations, if you are going to borrow for this supplementary, then you tell us and you go for the implication of it. Munsisinkano n'ababaka abatula akakiiko k'ebyembalirira abakungu okuva Ministry evunaanyizibwa ku byensimbi n'okuteekerateekera eggwanga nga bakulembeddwamu Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Honorable Henry Musasizi balambululidde ababaka engeri ensimbi obuwumbi 600 gye zaasaasaanyizibwamu omuli n'ezo ezaakozesebwa okwaŋŋanga ekirwadde eki COVID-19 okugulira abayizi ebyokusomerako mu kiseera eky'omuggalo okuwa abawejjera ensimbi okubayisa mu muggalo ssaako n'ebirala. In order to mitigate the effects of the second wave of COVID-19, Uganda shillings 600 billion was provided to various votes for emergency interventions as follows: health interventions 206.36 billion, local government interventions 53.74 billion, relief to vulnerable population 53.5 billion, security measures 50 billion, ICT and communications 8.1 billion. Minister Musasizi era ategeezezza ababaka ku nnyongereza eyeetaagisa mu kiseera kino ey'obuso obusatu n'obuwumbi 819 okola ku bintu ebyenjawulo omuli obuwumbi 243 n'obukadde 41 ezigenda mu ofiisi ya Ssaabaminisita, obuwumbi 272 nga zino zigenda mu maka g'obwa pulezidenti, ekitongole eky'ebyamateeka kyetaaga obuwumbi 11 n'obukadde 74, obuwumbi 34 n'obukadde 7 za Ministry y'ebyensimbi, obuwumbi 95 n'obukadde 216 zigenda Ministry y'ebyabulimi, obulunzi n'obuvubi, obuwumbi 16 n'obukadde 143 zigenda Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, nga ku zino kwe kulina obuwumbi 35 n'obukadde 23 ezigenda okukola ku nsonga z'abasawo abagezesebwa abali mu keediimo okossaako n'ensonga endala. 0.189 billion for payment of benefits and claims for former internal security staff. Under vote 002 State House, Uganda shillings 272 billion is required as follows: 141 billion is required to fund Chira Motors. Kyokona ababaka abamwambalidde ku nsonga ez'enjawulo omuli ensimbi empitirivu ezeewolebwa ebweru w'eggwanga, ensimbi eziva mu misolo bye zikola ebitongole ebimu okusaba ennyongereza ey'ensimbi esinga ku ezo ezaagiweebwa mu mbalira y'omwaka ssaako n'ebirala. The very people whom we are telling to have this supplementary discipline, over the years, they've been the biggest consumers of supplementary. Last year, the Minister of Finance itself consumed 1.8 trillion ahead of defense, which took 2.5 trillion in supplementary. But we again told we have short collections of revenue. And at the same time, supplementaries have been released. The real budget is not being functionalized. So you have to give us some light. Bano Minister Musasizi abaanukudde ssaako okubalambululira ebimu ku ebyo ebyavaako omusolo okukendeera omuli omuggalo ku matendekero, okuggalawo entambula z'ebweru ssaako n'ensonga endala zagambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 zino zirina okutunulwamu. A lot of VAT is collected from retail and wholesale, which have been adversely affected. There was a decline in tax collection from the services sector such as hotels, restaurants, tourism and transportation. Low performance from petroleum
due to movement restrictions. Oluvannyuma ssentebe w'akakiiko kano Honorable Patrick Esiyaji aliko byaluŋŋamizza eri abakungu bano era nga kati ekisigalidde ke kakiiko kano okutunula mu biwandiiko okusalawo kitongole ki ekisaanidde okwongezebwa ensimbi n'oluvannyuma ziisibwe paalamenti ey'awamu. Defense is here asking for supplementary for some activities, but they also ask you for supplementary for water, utilities, electricity. Police is, the barracks in Zambia is in darkness. The PSST passes there and he looks at them in darkness. National water demands from defense around 15 billion. Ndisara Nandaula, kura ABS TV, Jakakauwo. They demand police 14 billion. These other ministries, they are demanding them 3 billion and so on. Now,